Yes, tubebaza okubanga mukyekuumidde ku Projan Media TV. TV ekuwa amawulire agakagwawo n'amawulire agagenda maaso mu nsi yaffe Uganda. Twebaza abantu mwenna abali e Saudi Arabia, abantu abali e Dubai, abali mu America, n'abantu mwenna abali mu nsi z'obuwalabu, abaana abagenda okukola, abagenda okukuba ekyeyo, bakadaama bagenda onoonya ku ssente. Tubebaza bambi okukola, tubebaza n'otugoberera. Naye munzikirize olwaleero mbatwale mu mawulire agali mu nsi yaffe Uganda. Nga sinnagenda mu maaso mbadde njagala yonna gy'oli osabire ku biri mu Uganda, kubanga weweetegereza ennyo obutemu, abantu basusse okutta bannaabwe, ekintu ekitali kirungi. Era nga n'olwaleero mawulire gaffe ge tukuleetedde olwaleero byebimu ku bye tugenda okwogerako. Era nga ffenna story eno tuzze tugiraba ey'omukyala Maria Nagirinnya. Omukyala ono yawambibwa okuva ewuwe, abantu abataategeerekekwa bamuwamba era bamuwamba ne driver we mu mmotoka ye eya Spacio ne bamutwala. Naye poliisi yagenda n'enoonyereza n'egenda n'ekizuula nti omukyala ono basanga omulambo gwe mu bifo by'emikono n'omugwa driver we Katayimbwa nga bonna battibwa ne basuulibwa eyo. Era poliisi ebadde egenda mu maaso ng'enoonyereza ku bantu abaakola ekintu kino, naye ebadde ekyalemereddwa ofuna obukakafu mpaka ekiro ekikeesezza olwaleero lwe yagudde ku basajja abateeberezebwa okubanga be baamutta. Abasajja bano baasangiddwa mu kafo akasanyukirwamu. Akafa kwano nga kali Nateete, kali awo Nateete, Kabaala bakayita Bristol, nga mwe bali mu masanyu beeyagala. Kirabika omulimu gwe baakola gwali gwa ddiiru, nga ddiiru eno yali y'amaanyi, yaliko ssente nga mpitirivu. Era nga babadde beewaamu awo, poliisi n'ebagwamu. Era nga yagenze okkizuula ng'abamu ku bantu bano babadde abaami basatu, babadde bana, owookuna n'atoloka. Ne bakwatako abasatu, era nga bano bennyini be bamu kubagambibwa okuba nga batta omukyala ono ne driver we. Era nga mu bano mwabaddemu ne yali driver waabwe eyabaddusa okuva ku scene of location we baakolera ebikolobero bino. Naye ng'era yonna gy'oli oba olina ogenda mu maaso n'osabira ensi yattu Uganda, kubanga ebizze bigenda mu maaso si birungi. Kubanga kati mu nnaku zizino ezituyise emabega bantu nga 5 abaakattibwa, era nga mulimu ne be battira wano e Gundi, Abanyarwanda bano abattibwa ku Ntebe Express, n'abattibwa erya Ntonde. Era poliisi egezaako okunyiga bano abasajja basobole okuvaamu bwino. Naye ng'era kimanyikiddwa nti bano abantu bennyini be baakutte bava mu kabinja ke bayita B13. Akabinja ako kazze kakola ebintu eby'amaanyi mu ggwanga, nga balina ekikoosi ky'amaanyi, bapangisibwa mu kutta bantu. Ebinaaba bivudde mu results ezo poliisi ze naabijje mu bano abaami tujja tubikutusaako wano ku Projan Media TV. Teweerabira, tukyakwebaza okutugoberera, okulayikinga no subscribinga ku TV yaffe eno. Abantu Abannayuganda nammwe tubeebaza, mukola ky'amaanyi otugoberera. Feno TV yaffe ebawa mawulire gaakagwawo mu ggwanga n'agagenda mu maaso. Story ezisinga muzze muziraba. Tugezaako osika buli kitambula mu nsi yaffe Uganda tukiwe abantu baffe abataliimu mu Uganda. Tubeebaza, mwebayire ddala.